kigudde waani. Abavubuka bawera ddala 14 bano be bamu ku abo abatigomya abatuuze mu kibuga ky'Entebbe bagombeddwamu obwala abakuumaddembe aba LDU nga bali wamu ne ba defense ku byalo ebyenjawulo era balikiddwa emigobante. Ku bano kuliko abeeyita baswagatakazi B24 n'obubinja obulala nga bano bakwatiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo okuli Kitoro, Katabi, Entebbe Tawuni n'ebifo okuliraana biici ez'enjawulo mu kibuga kino. Abavubuka bano babadde bagamba nti basomera mu masomero g'omu bitundu by'Entebbe wabula abakuumaddembe wamu n'abakulira amasomero gano bategeeza nti abaana bano tebamanyiddwa mu kitundu ne ku masomero gaabwe era nga bano n'abamu babadde bava mu bitundu by'e Masaka ne Kampala. Masomero Moki chairman ali awo menya ali awo abakulembeze we bali bagonjula abaana ku masomero nga mudduka emisinde nga mulopa RDC ti abaana baffe bakoze eki omusomesa gundi akuba abaana baffe. Manyi nti tusala empenda eneetuyamba naye ebyokulimbikiriza tebikyakola kubanga mu register tebaliyo ey'amasomero ne bw'otuuka ku masomero amasomero gonna tugalambudde mu Ntebbe eno. Abakulembeze mu kibuga ky'Entebbe basize kimunga nkuyege ne babonereza abavubuka bano omubadde okubayisaako omutaka w'embuya okubasalako enviiri wamu n'okubawa ebibonerezo ng'okulongoosa emifulejje mu kibuga ky'Entebbe era nga n'ababadde batagambwako baakuzibwayo kwalimanda mu ggombolola y'e Katabi. Wano Ssentebe Kabwama Mutebi Mike wasinzidde n'alaalika abavubuka abanaasangibwa ebweru okusukka essaawa 3 wamu n'abazadde obutalagajjalira baana baabwe. Mwana bweziwera ssaawa 3 n'asangibwa ebweru akwatirwe kiwawo tubatereka etteeka nga buli ssaawa 3 bimwana n'okuba nga birudawa asangibwa okuva ssaawa 3 ez'ekiro nga ataayaaya akole ki era amadde asabasaba chairman ne defense buli muntu mwoba security wano tiwasanga omwana we bamusanze amukwate tumuteeke kugomba. Meeya w'ekibuga kino Vincent Kayanja Dipo alabudde abavubuka bano ku kabi akali mu muze gwe batandise ogw'obubbi. Ababbi babookya olwekyo omuze gwe mutandise ojja kumalira mu kubeera nga bakubye ng'olemadde, ojja kumalira mu kubeera nga bakwokyezza, ojja kumalira mu kubeera ng'obonaabona obulamu bwo bwonna. Olwekyo bwe muli bavubuka obudde tebunnakeera kubeera nga mukyusa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.